Wanju mukama wange Sibling. Naye gwe wankozeeko. Si yenze. Era nkulabye. Kati gwe bakuyita ani? Nze Idi. Idi. Okay. Kati bali osobola okunfunira ku yankozeeko kuba yabadde muwala mutonotono mweru. Bambi sumi. Banyuse shift yaabwe eweddeko. Kati fa abayingiddemu. Kale, kakati mbadde njagala oleeteyo ku busobola okubika ku bintu ebyo kyayo oyo n'ebyokulya kuba kirabika bubi nga biriiso open like this. Kale mukama wange Sibling. Naye kirala, how is this place? This place is very fine. Ate bambi tukyaza abantu ab'ebitiibwa bonna. Mu mbeera ennungi, embeera yaawo nnungi bambi. Embeera nnungi. Ate ebisulo byammwe? Ebisulo byaffe birungi nabyo tebirina buzibu. Bangi babisulamu ate ab'ebitiibwa nno. Biyonjo? Biyonjo bulungi. Bills ziri zitya? Era nsaamusaamu. Kasi ono nno yabadde tambulidde wano ssente mmeka? Teyakubuulidde ssente. Kale kangende nkebere ku kaunta ndabe ssente mmeka ezibaddeko Sibling. Kati nno n'ekirala oba muyinza kunkolera ki? Wagambye gwe yenze Idi. Wano omazeewo bbanga ki? Bbanga liwera mazeewo dda ngenda myaka 3 kati. Akusasula bulungi? Bulungi, tetulina buzibu ne bakama bange. Tolinamu omuntu ne bwakugamba nti akukyuse akujje wano tosobola kuvaawo. Sirina kyenjula, sirina wadde na kimu kyenjula. Manange Flo, thank you so much. Thank you so much. Kuchonkolede, I'm really sorry. Sigendedde kola ebyo. No, you had a chance to do anything to me. Naye tokikoze, webala nnyo olw'omutima ogwo. Obadde osobola okunkola ekintu kyonna. Naye tokikoze, you kept quiet. No, sirika, Bambi, thank you so much. Nalikoze ki? Tolina buzibu. Omusajja obuzibu buliko oli. Naye obulimba bwe yakozesezza ng'ayogera. In fact, yantonedde n'akatambaala. This is the anki. Like a gift. Kano akatambaala nze yakamuwa. What? Yes. Gwe yakamuwa? Nze yakamuwa. Nakajja ku lugoye lwange n'ekamuwa. This one kano kakulimbirako kaneero. Kakubulira abasajja balimba. Kati yakuwadde kano ngalowooza kutonedde nnyo. Katambaala. You know what? Nyambobere n'akatambaala kano. Please. Nga bw'onnyambye. No playing a cool. Please. Take this. Nyamba. Because obadde ne chance yonna okunkola ekintu kyonna. Naye tokikoze. Sabalimba wuuyo. Take my phone quickly, yeah. Can we share the contacts? I would like to be your friend, naye. Era bwe tunaaba tugenda ndowooza ojja kundaba. Ojja kundaba. Kale Sibling. Kati genda oleete obuntu obwo obuteekeko omanye ne ssente meka zitulidde wano. Kale mukama wange. Kale Sibling. Yanguwako. Kale Sibling. Kambireete mwangu Sibling. Ogambye Idi omanyi nyangu okubeera. Onoonya Edith erimala lyokka. Kubanga nze nzekka nzaalirewo mwezi. Kale. Sibling. Kale Sibling. Kambireete kambyangu ye Sibling. Kale. Yabanayo abasajja. Akulimba kino akulimba kiri. Ne gwagenda okuga. Thank you. Kathy. I think you know my name. Thank you so much. Webale nnyo mukwano. Thank you. Webale nnyo obutantuusaako bulabe because bubadde ne chance ekola buli kimu. Batulimba. We cannot know. Ebigambo byaŋŋambye era of course byennyina otwala. Flo, you know what? The guy is coming, okay? Naye
Beera mwegendereza sagala akulabe. I don't want him to see you. Okay, njagala tukose this chance tumuswaza amanye ekintu kye yakola nti oba nkyawa kisazeewo agenda kulaba ngenda mu obujulizi bwonna. Hope he's not going to see you. Okay. Manager aliwa. Manager wali awo asa. Badde mwetaagamu muliiremu. Kumagala. Kyekiyinza okutuyamba. Kale kangene mwiti. Ne tukiryamu. Kale. Chafumiya. Manager oze. No bate kyekikuli awo kyekyo ogamba oti. Sirina tabu. Olikiriya? Kyonna kyewazanyi. Ne mwana manager. Simanyi na bwe mbitandika kuba ekyaddala mwampisaamu si bulungi. Oli muzi wa misango. Mwampisa bubi. Enopo oli muzi wa misango. Nga nakwesiga. Nedda. Nonkabirira ennaku ne ngamba owaya kasajja kankataase kakole. Ekyaddala. Omukyalo oyo maama wange. Mama wakuzaala. Anzaalira ddala. Senga wo nnyoko. Maama. Ne tuyina ebyatutabula. Naye twalemye okukwatagana kyenjagala. Njagala tukwatagane. Gwe nani? Maama mukazi mugagga. Maama alina ssente. Mpulira. Owulira? Mpulira. Kati nze njagala tuyambagane. Tumubbe. Inobo. Ogambye ki? Tumubbe kkiriza byange. Ne bwe tubba obukadde 100 Inobo. Ne mumpaaka obukadde 50 ne mugenda mweyagala. Kati nkugamba ebigambo bya. Inobo. Ffe tugende tubbe ewamu. Tetumanyi oba waliyo asikali wa mundu oba wakasalo yagala tusuula mumbi. Nedda tuleke. Nze maama manyi waatereka ssente ze. Kuba buli kimu ekyawaka nkimanyi. Nze mwana gwasinga okwagala. Sebo. Baby. Ofunye buzibu ki? Amanyi gambuzanga komaweeyo. Ekintu kinyodde omulonde gw'omulubuto. Kikunyolerawa. Wano wagulu wano? Izo ulcers. Yes. Stop it. No, I understand. Nze ndi musawo. Kati ezo. I know. Kati kituba tukola, tugire tugende mu motoka, ntutwale mu ddwaliro. Zino zijja kuwona totya. Don't cry, okay? Okay? Oli mikono gya musawo. Sorry. Inobo twale eri omukazi omuyaye oba namufero oba mubbi yatusuubiza emitwalo 5 tulize tukoze omulimu gwatuwadde wapipi yayiseemu buyisi kati ate gwotuletera mbu ayina sente emmotoka yasimbude twala oli omuyaye mubbi nabo. Nedda yabadde na busungu bwe anjagala nnyo kyekyamazima kati mwabadde alabanga abampambye. N'atuteekako gwa kyalodire basi naye tukozesa abaana abato naye nga gw'oli mwana muto. Gwe tondaba kino ekirivu kimere mu mwana omuto. Kati olaba Nobo yodde ero gy'oleese simbi tugenda girowoozaako nze nja kuba nkoddera. Tugenda girowoozaako. Nze njagala tubbe obukadde 5 nze mumpeeko miliyoni aga. Ni 5 nga bulirira nga buli mwoyo omukazi oyo wenna nabyoyo. Gwe kyoyogera tokitege maama mugagga nga mpozi atunda feke mmane saalabye ku buyaye bwaliko n'obufere simusuubira emmotoka togiraba olowooza ayinaako
jase yagikoleramu kugenda mu nnimiro okukola ki naye nga mami alina n'emmoroka ze mutamanyi. Inobo oyagala tosuubula mu ki? Gwekkiriza. Kankirowoozeeko nze nja kuba nkuddiya. Kale manager akantu kali temwampisa bulungi ne diiru eyo kukikole. Olaba akasajja ako kayayi naawe bw'otunuulira nnyina bwe yazze yabadde mukazi wa kitiibwa ng'alaga ssente atuwadde ddiiro mumukole bwe muti atusuubiza 5 tukulubye tukoze kino tukoze kiri netwalanga tusibye emiguwa tukamuteredde mu mmotoka enkuula gye yakudde yabadde agera nakukulinnya kati mbwe yasolobera n'obukadde 5 mu nnyumba nga buli ludda naye tukole bwe tuti oli mwana mutono nobo diiru gyaleese nze saagadde mumalamu maanyi njagala okitegeere muzzeemu abeere n'amaanyi alowooze nti omulimu tugenda gukola naye kyenkusuubiza kiri eki tetusobola kukola ddate. Njogera nawe kyokka oli ku ssimu. Dana, why do you think that all the time I have to give my time to you? Why? Mbadde nyina bye mmaliriza era nkugambye wenzize wano nti nyina bye mmaliriza. I'm your elder sis. You should give me some respect. This issue is so important. Okay, what's important? Kiki ekiriwo ekyo? Okay, it's okay. Sorry. Kiki ekimpisiza? Ekikuyisiza. Twapapye. Kupapa kuki? Okugenda ku poliisi okugula. Twapapye. No. Even don't regret. Because nzate kati sejjusa. Nakati era oli mu kupapa. Tonampuliriza tonakola ki? Sapapye. Gwe batugobye ku poliisi. Bakugambye nti you're late. Bakugambye that you've rushed. You're not late. You've not rushed. Deka kese tambule. Okay, can I speak? We need to get a lawyer. Nabituno mbadde ku mulimu ngambi tunamu. We need to get a lawyer. To do what? Kuba mami alina okuba ne lawyer, naffe nga tulina lawyer. Kathy. Yeah. Can I speak? It's okay. Mommy is innocent. We rushed to make a judgment. No, toseka, this is serious. Yeah, amazima nagazudde. Okay. Oyo musajja yayogera kalebule just engeri gye yali biased nga tumuggyeko factory biki n'ayogera okuwaayiriza. So that kuba yasooka n'abuuza 3 times oba factory tugimuwa. If not mbw ayogera ebintu. So that's why yayogera bwe batyo. So you're trying to tell me that... Sinnamaliriza. Kathy. It's okay. Sinnamaliriza. It's okay. Ya byayogera si bituufu. Yasibako mami matuga mbuzi kumuliisango. No, Diana. Tulina okugenda ku poliisi. Tukole ki? Tuggyeyo omusango. Musango ki? You have to withdraw. No, we don't. What you have to do, you have to look for a lawyer. Waliwo guy gwe mbadde njogera naye era izo message z'olabye nsindika. I'm trying to get lawyers, okay?
ensobi gye twakolamu erya giwe ngitunulamu n'engiraba. Lindako, topapa kola kintu kye tugenda kwejjusa. I'm not Kubanga- going to regret. Diana, please. Kathy, I'm speaking to you as your elder sister. Listen to me. Why are you so hard? It's okay, Carla, I'm listening. Onzibuwaliza ebintu. No. Tokivola sagala kugatta mu bintu byange. Bino bya mami kutta daddy. Si bibyo, okay? Ate nekyala Nze yaliwo. kyendalabyemu. Nze abimanyi byonna, nze yakwegasseemu. Good enough. Thank you so much. tonkalubirira. It's okay, sagala kukalubira. Omanyi kye tugenda okola? Lindako. Tusuwinga bidi ono. Lindako. Yeah. Kati labayo. Okusuwinga bid sandiganye. Because tetwagulawo kesi ne tumulopa twalopa mami eka. Ate nga naye yalimu. Kati tugenda kujayo file ku mami, sikyo? No. Baba manyi ogamba tusuwinga oli tuleko ono. No, baba sibe bombi bajja basiba. Kati kiri bwe kiti Kathy. Listen. Mami talina mukono mukuta dadi. Ebyassa dadi zaali nsonga za ttaka. Who told you? Zaali za ttaka nabitegedde. Ani yabigamba? Dadi alina ettaka lye yagula so kati bye byaleeta obuzibu ne bamutta. Ate naffe ffenna tuli mu buzibu. Era ku poliisi tulina okugjayo gwe omusango tusabe protection. Woohoo! For what reason? Baagala kutta mami baddeko nze naawe. Mami N'abatwetoolodde. bajja- So that tebajja beddi mutta. zettaka lyabwe dadi lye yagula. Yes. Wabijjewa then? Ebituufu kyenkugamba Wabijjewa. kyekyo. Okay, it's okay. Where did you get that information Reliable from? sources. Kathy, oba oyagala nja kutwalayo obiwulire gwe kwennyini obirabe ne files ozirabeko. Ettaka dadi lye yagula yasengulako abantu. Bwe yasengula abantu baanyiiga nga lyezizza. Ettaka dadi tanabadde twanjulira ne documents baziŋŋambyeko. Diana. Seriously, Talimanye ettaka eri. mami ate kuba yalimanyaako. Okay. Kubanga okimanyi yali mukyala we. Wali owuliddeyo Diana mami ng'agamba nti waliwo ettaka dadi wamwe lye yagula ne balikaayanira. Ffe twali baana bwana. So Okyali mwana tokuze. No, nkuze naye am still mommy's daughter. Ye yanzaala. Okay, it's okay, Kati kati nsobola okutuuka you're ate still musinga mommy's obukulu. daughter. Naawe kenyini oli mwana wa mami. Nawe listen. Tobeera so hard. She's your mom. Kati tugende tumuteekeyo. Ensonga we zigenda mu mawulire. Of course bw'oteeka mu lawyer ne bamuyita mu kooti bagenda mukuba mu mawulire. Of course kyenjagala amanye buli mukazi ali Our amanye family name will be tebatabaawe. tarnished. Gwogenda wonookulo notabaawo. No, I can't. We So can't when do she that. did that, I know okusasulira Kati Diana. okimanyi nti no mami bwe bamusiba ogwo musango gubeera gwa madda bajja musiba life imprisonment. Kakati ekiteeberezeemu olwedde tuli bamulekwa kati tugende tubenga ne mami waffe bamutaddeko akalaba oba bamusibye mayisa tusigalewo naani tutya agenda oba awungireeyo omanyi omuntu gwe nga bamusibye olaba oli bamusiba mwaka gumu nadda alina nna nga tabitegera nga tategera nga afuuse wenga. Seriously, she's our mom. It's okay. Anyway, naye nze sidda ku poliisi kwogera bino nti ate yatta ono teyatta tubadde tulimba. No. I'm not going to say anything. Ate watugenda ku luno yogera. Toddamu kusirika nga luli bye wasirika. Gwogenda obagamba, I'm closing this case, okay? Yeah, I was so down. Naye waalibanga yatta mami, I will open that case. Kyojja ojja mufunira lawyer. So what can we do? No, we are going You're to... ready? Yes, I'm ready. We go with withdraw the case. Yeah. Go byogera, please. I'm going to speak. I will talk. So, Okay, pass my phone, please. here you go. We go now. Thank you, eh? I'm not going to say anything. I will. We have to save her and our family.